fact nze office yange eyoba deputy spokesperson enkugira okuyingira mu bintu bingi olw'obuvunaanyizibwa bwa liberation nkubulira mazima nandibadde ng'ensonga nzitanye ate ndowooza mu bulala if I had freedom if I had freedom as an individual, but it is teamwork. It is teamwork. You have your bosses, you have a system, you're trying to develop institutions, you cannot behave as an individual. So, bwetwafuna obutakanya, of course nga obutakanya obwo buli precipitated y'obusungu bweyongedwamu abantu abalala kubanga wano waliwo abantu abali mu kulafuba n'okulaba nti Waiswa alekera okubeera Waiswa. Era nga kati kirimu ne ssente nyingi, kirimu n'essuubi lingi nti basobola okuwangula okukakanya Waiswa. So ne bakozesa principles, isolation, blackmail, byonna babikola. If you look at the character assassination eyange ng'omuntu naye nze ndi kyuma kya steel nsonga yamanzi nagamba sibyakwewala. I understand. I am convinced. I have the conviction about what I am doing. Siri wano by coincidence. I have energy and the conviction nti okujjako Museveni is a responsibility I must take on. So in that way, I believe one death. Kayongo obusungu bwe baninako kubanga bye tusuuza abantu si bya bulijjo kebekwe no program gwe wayita mu mbeera eyo gwe mwennyini tewajja n'onkubira enduulu sebo tewakubira Bannayuganda enduulu tebakugambako nti ensonga zino nga tuzoogerako tebakugamba nti bakusanga ku paalamenti. So bwe tufuna obutakkaanya n'akomawo nali ntegeezeddwa nti agenda komawo ansabule. Ekyo kyo nali nkimanyi. Era bwe yakomawo nga yansabudde kyannuma nti Ssegirinya yali akoze eki kubanga Ssegirinya kyali wange muganda wange ate si bbanga ttono kubanga mulina ebyammwe bingi. Ne bwe yali ayogera nga tuddinganya ngenda kutuukawo kyannuma nga omanyi otuuka n'ogamba nti ekyali wange naye nenzirayo nempuliriza nenga naye nedda. So nentwala responsibility nentuukirira abakulembeze Secretary General ne President nembalaga nti Salim Mativu ne muganda wange okuba nti yali aninako akakuko bwe katyo ate ebyobulamu bya bulamu. Nze omu ku abo abantu abali bamanyi Ssegirinya. Nze omuntu eyalina assignment awo nja kujjawo. So kubanga kyali nalaba nga si kya bulijjo okusigala nga weekiri. So nali sirinaawo nsonga yonna lwaki nali simwetondera bwe kiba kyali kyetaagisa yo okuandastandinga nti nali sirifu ye kubanga ekyamazima ze nali ntwaliramu Amadi Nsereko. Era bwe bampita ku BBS nagamba obuzibu bwe nina ndi namba 5. Namba 5 ekizibu kyakola ompira kuba kugenda mu ggoolo ye ayinza n'ogukuba ne gukuba owuwe oba n'akuswipinga n'agenda n'akola sweeping n'owe n'akola ki naye ng'ate abadde akuba oli abadde agenda oleeta obuzibu. Naye bw'amaliriza owuwe alina okumuwa omukono n'amugamba maani fair play naye babadde batuteeba situka tukole ki. Era kye nakola ne tureachinga out. Ssegirinya ate ekyanyamba nali njogedde already ebyo byonna nga bigenda mu maaso tetwakomaawo nali njogeraganya ne ttiimu ye. Sagala kugera manya ga ttiimu ye kubanga olw'olumu balivaayo ne boogera ekituufu kubanga nze mmanyi nti I will always come out and be vindicated because I stand for the truth. So already nga ttiimu ye ngamba nti biki bw'okomawo kuba nali ndi mu America. Era bwe nakomawo mu nnaku ntono nnyo ne tusisinkana ne muganda wange mu office twasinkana abantu basatu. Secretary General n'ayagala ave mu meeting ng'amanyi mugenda kubaamu temperatures ez'amaanyi. Nze Secretary General ne Ssegirinya mu meeting eyo ne tugamba fefe miti Ssegirinya tokola ki
nedda nga Sseggirinya nga Secretary General ng'ayagala ave mu meeting asooka atuleke bameka babiri naye ffenna ne tumugamba tekikola ki ffe tuli baaluganda. That was the beginning of statement ffenna nga bwe munajja mu lukiiko ffe tuli baati tovaamu. And ekinuma nti that day Sseggirinya had requested that the conversation be covered. Naye ate tetwagikavaringa kubanga nze nali very sure era najja nenjogera nti okyaliwo kyali wange ebyokufa your story because I know Sseggirinya wadi yava and in one way or the other y'omu ku bantu be tubadde twenyumirizaamu nga bakyali baffe abakimeekinze nga buli omu yali alaba tebasobola kukola ki ng'ekimuli ekimeze mu nkokoto ng'okiraba Bobby kye yayimbako nti kyekyo kyennyini ekimuli ekikoze eki. So nga tolina bw'oyinza kugamba nti ogenda kubeera nti you hold grudge ku koligwo gw'otambuza naye. Ate nga nze I believe nti Munaye Kayongo I have very few friends, more friends to make. Nina emikwano mitono egy'okwongerako. Kyova olaba nkuuma nnyo kati emikwano emitono oba emingi gyenkola ki gye nina kubanga waliwo olugendo. Sseggirinya abantu yasinze okubaluma kuba olugendo lwe balulabye ng'asitula TV ng'adduka kutogikwatako ng'ali ne Dr. Kano Kizza Besigye ng'alwanirira okutwalira abantu ebyantu bya bulijjo. So buli muntu ne bw'owandibadde oli imoto kale ne balowooza nti Waiso ali imoto nandibadde kati nga njagaliza ntya Sseggirinya okufa nga naye abantu nga Museveni sinakola patent bafanje. Because those be bantu benandibadde celebratingirako. But I'm a human being ate omubugumyeko at that. Naye Mukama n'ayamba nitulikonsilinga ate nawulidde abantu nga bagamba nti twalikonsilinga nti tuze coercion. Nengamba kale nawo lugayi waswala mu bantu. Because Sseggirinya yaddamu n'akola interviews endala. Yaddamu n'akola ki? Interviews endala. Mbadde nsoma post yakola tweet Honorable Sseggirinya yagamba nti I have today reconciled with my long time friend. Sseggirinya awandiika lutusinkanye apostinga ku Twitter ye agamba atya nti olwaleero tutabaganye ne mukwano gwange owedde nnyo Mfafe and brother Alex Mufumbiro. Special thanks okwebaza okwenjawulo eri President Bobby Wine ne Secretary General David Lewis Lubongoya for intervening in this matter. I'm forever noob. #people power. Ebigambo bino si byange. Ebigambo bino bya Honorable Sseggirinya. Bya Twitter handle ya Honorable Sseggirinya. Okay? Yes. So, tetubadde era na lunaku olwo yagamba nti byenfuuse alinako omugabo muki munene. Kubanga kya mazima President omwagala w'abaani Kyagulanyi Robert Ssentamu teriyo lunaku Sseggirinya lwalina interview natutawayaamu naye. Teriyo lunaku yayita mu mbeera yonna ne tutakwatagana kuba naffe yali kyali waffe nga bwe nkwadde Bakagulamu. Ate naye owulira bw'awandiika ne kaadi yeffe y'emu ku nsonga lwaki tusobola okufiiririra Kyagulanyi ne batutta kuba tumanyi Sseggirinya butya bwe yafuna kaadi gye boogerako olwaleero abasinga.